Mpuliriza eddakiika ziri 14 zokka zimaze okugenda ku ssaawa M ey'akawungezi ka leero pulogulaamu kkirizo bagaana nze Kalule Lameka lunaku lwa kutaano ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi tulimu gwa 8 omwaka gwa 2025 bingi bikoze amawulire naye olwakadde situgenda kubigendamu nnyo kubanga tulina katono tulina omupiira gwa Uganda egenda kutuuka ku ssaawa 2 mu kisaawe Namboole mu mpaka eza Chan ku ssaawa no 2 zennyini nga tetundabako na kuziweza nga tubuze eddakiika nga 5 tujja kukusiibula ab'omupiira bakukwatemu. Naye litandika Dr. Keza Besigye ne Mune Hajo Bedi Lutalo okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa kkooti enkulu ekugobye n'olwekyo bakyali mu nkomyo kyekyo kati ennyinza okukuwaayo ebirala babikuwadde mu mawulire z'obiwulira. Nina Straight Talk ne Save the Children bwe tugenda okutambula mu ssaawa eno esooka era ey'okubiri kwe tukutwale mu by'emipiira. Kansooke nkuwe Nasi wa Florence muvubuka weekanzize Kyondo Masuuliita akola museeko n'oluvannyuma tugenda kwanjulira mulamwa kwe tugenda okutambulira. Nasiwa wanjisebo etulamuseeko malamusizaako abakozi ba CBS mwebale tuweereza n'otuwa kakisa okujjako waneno ku leediyo yaffe. Okay. Era yammwe manduso y'abavubuka b'omulembe omutebi. Erinnya eryange bampita Nasi wa Florence nga nviiridde kanzize. Nina omwana omu n'omusajja omu. Okay. Nina emyaka 26 egy'obukulu. Okay. Olina omwana omu n'omusajja omu. Omusajja omu. Munyweze nno musajja wo. Era munywezezza. Olwofunira obwokubiri bonna bajja kuleka mu bbanga. Wekumire omwami wo. Nina omukugu waffe musawo Christine Namutebi. Christine Namutebi ono muzaalisa ku Tikalu Health Center 3 mu Gombola y'Egombe. Tulamuseeko musawo Namutebi. Neyanza nnyo ssebo. Erinnya lyange nze Namutebi Christine. Neyanza nnyo okubeerako wano ku leediyo yaffe eya CBS ey'obwakabaka bwaffe. Era nze Namutebi Christine nkolera Tikalu Health Center. Ndi musawo muzaalisa. Neesiimye okubeerako wano olwaleero nammwe. Okay. Neyanza nnyo. Nina mwana muwala Kalungi ku lwa Straight Talk ne Save the Children tulamuseeko. Abatuuliza abalungi musiibye mutya amannya nze Kalungi era nkola n'ekitongole kya Straight Talk Foundation wamu nga abateekamu ensimbi be ba Save the Children abakwasaganya ensonga z'abavubuka n'abaana era tusanyuse nnyo okubeera ku program olunaku olwaleero. Katono nnyo ku Straight Talk atamuwulirangako. Yes, atawuliranga Straight Talk. Straight Talk kitongole kya Nakyewa ekikola n'abavubuka nga tukwasaganya abavubuka ab'enjawulo yonna gye bali okulaba nti tubakumye kubanga omuvubuka omwana bw'ajjanga avubuka ayita mu kusoomozebwa kungi kati Straight Talk weeri okulaba nti abavubuka bano bakola okusalawo okulungi mu kana akaseera k'abavubuka kubanga okusoomozebwa kuba kungi abamu batandika ebiragalalagala abamu batandika ebyokwegatta kati ffe tuliwo ng'ekitongole okujja okukumaakuma abavubuka bano n'obbawa kye tuyita information okulaba nti bakola okusalawo okulungi kati tukola ebintu bino mu ngeri ez'enjawulo nga tujja wano ku radio kubanga tumanyi nti radio etuuka ku bavubuka ab'enjawulo abali mu bitundu eby'enjawulo awanene ne twogerezeganya nabo oluusi tubasanga mu byalo gye bali ne twogera nabo kati nga program yaffe eno eya Save the Children bagiyita program Bana Project tukola n'amalwaliro 23 mu sub-counties 4 Gombe, Masuuliita, Namayuma ne Kachiri nga tukwasaganya abaana abawanduka mu masomero naye era nga tukolagana na amasomero 82
82 nga tulaba nti abaana bano wadde nga yawanduka mu masomero yeetaaga information kyokulaba nti aswalawo okulungi ate ono akyali mu ssomero tukoze tutya okulaba nti asigala mu ssomero naye era tafunirayo ebintu ng'embuto. So tugenda nga tubinnyonnyola kati ng'ekitongole kya Straight Talk tetukola mu Wakiso yokka, tukola ne mu Mambuka, mu Gulu district, tuli mu Kitugumu, tuli Moroto districts zonna 9 eza Karamoja region nga tukola ebintu by'enjawulo. Tuyina programs ez'enjawulo, tuyina programs wetuwa abaana bursaries okulaba nti abaana bano basagadde ku ssomero naye kati zino olina okubeera ng'oli mu Karamoja ng'obaddeyo ebbanga ddene ate oli mu Karamoja ate ng'oli mwana mugezi naye nga abazadde bo tebalina busobozi. Then kati eno project yaffe ya Save the Children tukwasaganya abavubuka ku nsonga z'ebyobulamu okulaba nti tubatuusizza kumpi n'amalwaliro kubanga abavubuka be tukolagana nabo abamu baafumbirwa, abana abavubuka wadde nga yafumbirwa atuuse ddi ku ddwaliro okufuna ng'empeereza za family planning okulaba nti azadde abaana be yeetaaga si kuzaalira nsi. Toyaziza nnyo mpuliriza enteekateeka eyo, enteekateeka nene ya family planning buli omu agitegeera bubwe era bangi Kalonga bwagambye bagirinako obubaka obutali butuufu. Ensonga lwaki twagadde tumulisa abavubuka mu nteekateeka eno bangi bamaze gazaala naye tulina abavubuka junior journalist waffe beyayogeddeko nabo okuva mu bitundu by'Ewakiso kansooke nkuweeyo babiri bwe naamaliriza abo babiri nina wano Nasiwa yafanaganyizza erina ne wali omukyala wange Nasiwa Tina. Nasiwa Tina kati Christine Bwagasa ate ne Nasiwa linnya ne muligattira wano Nasiwa Tina. Kale bwe tunaamaliriza bano babiri tunja kukuwa Nasiwa ono ate n'oluvannyuma waliwo omuvubuka omwami ye enteekateeka enagiraba ati ya family planning n'oluvannyuma nja kusimbya eddoboozi limu resource person waffe agatteko nga tetukusiibula kugenda mu mupiira gwa Uganda Cranes. Kale katusooke ne mwana muwala Nakku Mole myaka 21 ye agamba yagenda ku nkola eno naye yasooka n'emunyiga mu mwezi ogwasooka naye ejjusa lwaki yagigendako. Nakku Mole nga mbeera Kanzize Kyondo nga nina emyaka 21 nga ndi mufumbo ninayo omwana omu naye namaliriza okuzaala omwana wange yasooka nga simanyi bya family planning nengendako ku ddwaliro ne baŋŋamba family planning nga omaze okuzaala jangu tugende tukuba empiso nenzirayo ne munnyonnyola obwami wange nanzikiriza naŋŋamba tewali buzibu genda bakuba empiso. Nengenda ku ddwaliro we natuuka ku ddwaliro ne bankuba empiso we nagenda ku mpiso omwezi ogwasooka yampisa bubi nengenda ku ddwaliro nenyonyonyola abasawo ne baŋŋamba guma egenda kumanyiira omubiri gubadde tegunnagimanyiira egenda kumanyiira omubiri gwo kati era kati gyendiko empiso bagiyita sayana ya myezi 3. Ensonga lwaki nagenda ku family planning nga maze okuzaala kubanga batugamba nga oba tonnazaala n'ogenda ku mpiso za family planning zookya amajigo kyenatya ekyo ningamba sigenda ku family planning nga sinnazaala kansooke nzaala omwana ngende ku family planning. Wettanire nnyo eddwaliro abasawo n'oyo weetegereza abasawo akozeeko oba ofunye obuzibu ddayo munnyonnyole kino na kino era ajja kukolako bulungi kyempabula bawala bannange temutya family planning. Bwatyo myaka 21 Nakku ensonga we yazisanga. Waliwo Nalubega Catherine ye wa myaka 24 naye agamba nti bannange mugende mu ddwaliro ebintu bino byetaaga kwetegereza genda mu ddwaliro osobola okutegeera obutuufu bwabyo. Nze Nalubega Catherine nina emyaka 24 nina omwami ndi mufumbo nina abaana 2 nviiridde mu Kinnabuddu ebuwambo. Bwe nafuna omwami bwe twamala okufuna omwana waffe asooka twali tetwagala kumuzzaako mangu ne tutula n'omwami ne tulaba ki kye tuyinza okukola okubanga tetusobola kuzzaako omwana oyo mu mangu kuba twali twagala abaana be tusobola olabirira twagala abaana 3 omwana n'omuzaako at least ng'agenda ku ssomero
kati ate nga oba togenze kozesa family planning oba tusobola kwekuuma eryo lyonna ebbanga nga tonazaako omwana kati ne tutuula ne tusalawo nga kitulina okukola kufuna family planning bwe twakikanyako n'omwami wange ne tusalawo nkozesa empiso era we nagenda mu ddwaliro abasawo ne batunyonyola enkozesa ya family planning ez'enjawulo kati nze n'ensalawo empiso so buli luvannyuma lwa myezi 3 nzirayo n'enfuna endala. Tulina abakyala bangi abali eyo ku byalo abamu tebazijjumbira olwa naye nga lwa butamanya abamu bafuna endowooza enkyamu okuva mu mikwano gyabwe kuba ayinza okugenda yeebuuze nti oba kino kikola kitya kati oli amunyonyodde oba mukwano gwe nakimunyonyola mu bukyamu so ate bandize nga ku malwaliro ne bafuna okunyonyola okutuufu okuva mu basawo okugeza nga kano ke bateeka mu mikono akaweeta abakyala bangi bwe batuuka eyo bakanyonyolako banaabwe oluusi n'akamunyonyolako si mu bulungi kati nina mukwano gwange gwe nafunako yandaga nti yakateekamu kaali ka myaka 5 naye ng'alya naye nga tanyirira abeera musiiwufu mukovvu naye we namubuuzanga kiki gwe embeerayo nga tekyukamu eva obeera bw'otyo oli okola otya naye ng'akugamba kimu nti family planning gye nina gye nateekamu abalala n'abanga agamba nze sigenda ku family planning wenjigendamu nze namanyira ogenda mu periodi zange ennaku 2-3 ati wenjigendamu mala omwezi mulamba ate breedinga nnyo n'olwekyo mbawa amagezi in case singa oba ofunye ng'ekizibu ng'ekyo ddayo mu ddwaliro onyonyole omusawo ofune amagezi agasingako awo kuba ebintu ebimu ebitutiisa biba si bituufu ate abaami bonna abatuwuliriza omwami ali eyo oba okiwulira okifunamu obuzibu omukyala okozesa family planning kwata mukyalawo mugende ku ddwaliro lyonna erya gavumenti eribali okumpi oba health center ki yonna bajja kwaniriza bulungi bakusomese oyongere okumanya oyongere okutegeera ku nkozesa za family planning ez'enjawulo musobole okusalawo ne mukyalawo kiki kye mulina okukozesa musobole okuzaala abaana be musobole okulabirira. Yembeera eyo ge magezi Nalubega gaawa. Mu studios nina Nasiwa gy'oli? Gyendi. Tugende nti oli mufumbo? Ndi mufumbo. Eri omwami omu n'omwana omu gwe mukyalina kaakano? Yesewo. Bufumbo maze ebbanga ki? Mufumbo kyakati maze emyaka 3. Myaka 3. Ku myaka gyo 26 family planning wasooka kugiwulira ddi? Family planning eyo nali nagiwulirako dda nga nkyasoma. Mu kirasi ki? Nagiwulirako nali ndi mu senior 3 awo natandika ebyabasajja. Senior 3? N'osumulula? N'ensumulula naye nalwawo gitegeera. Kati awo mu nsobi ze tukoleramu kugenda mu kiliniki. Wafuna olubuto? Njija. Okay. Nga ngenda mu kiliniki emu nga musawo ampa emergency pill. Buno butangira okufuna embuto ye bwagamba. Bopostina? Okay. Naye ngendo kamera tumaze okwegatta anti awo nziruse ku ssomero nzize nali mu kisulo. Olongolira musomesa? Ali boyfriend naye nali mulese waffe ku kyalo. Okay. Olubango bye school fees. Musanze. Nsokera buwe. Oyeseza kompicha. Ogende ewaka. Okay. Mbera naye. Okay. Mukikolwa ekyo. Nzira ye waka batatampa ssente. Naye mu bbanga lyayitawo mwezi nga gumu. Nga misinze period yange. Kwatiramu awo wennyini kwatirawo. Ampulirize emboozi eno nnyuvu tovaawo. Katukole ku nsimbi tujje tugisimbula omulu. Ampulirize oli ku mmandu dakiika 28 zimaze okuyita ku ssaawa emu kale ayina emboozi wano naye kale lumwali gituwaako ku muzindaalo tuligiwulira. Mbadde nkyali gy'oli Nasiwa otugambye nti wali odda ewaka kulaba boyfriend bakugobye fees omizaaka kerenda ng'ogenda boyfriend obeeko bye weeyiiyamu olyoka otuuka ewaka era n'ogenda ewaka ne bakuwa fees. Ngende waka ne bampa fees nenzira ku ssomero. Wenzira ku ssomero sirwadde wayisewo omwezi gumu. Okay. Sirabye ku period yonna. Ate mulere amabere gatandise okola ki okunnuma. Gawaga Gageze
nensoka nenguma nengamba yewe ndwala nze amabere gannuma kati omwezi guyiseewo nkutto ogwokubiri era ennaku zendwaliramu sirabe period awo nenfuna n'amagezi nenimbalimba abasawo nembagamba aliwo omusawo bali bamuta Senfuma teacher nga ngenda amugamba musawo amabere gannuma oba gali mu kansa simanyi awo nekabiza nno nange nga papa out nga ngenda wali wa musawo bisanga masuulita kiriniki awo oje byakabi nate siwe najje byakabi ebyo nga nkebera ngamba oli lubuto zagula bannagwawo ekigo nga bakiŋŋambye nengamba yinza omuntu eyamira akakerenda nfuna atyo olubuto nakaaba nno nenkaaba naye kati mukyagenda okujja nasoka kubira maama ate nobimugamba nenkubira maaye omwana omuwala asaana nnyina ekyaliwo nkubira maama wange najja museze yamugamba musawo yamugamba namugamba omwana yasoba mama nambuuzawo awani nnyini lubuto nomugamba nemugamba ng'akola ki nnyini lubuto lubuto yaliyo nganti gamba ng'akola mulimu ki era omusajja yeeyo yalima kati we namugamba mama nambuuza ogenda kweta kitawo agenda kukola ki nga yakawaayo school fees ezo nemugamba naye mama namira obukerenda ate olubuto nalufuna ntya nemulugjamu kati ensobe gye nakola nenkubira omusajja essimu nemugamba ndi lubuto naye ate lubuto tugenda dujjamu kuba ebiseera by'ebibuuzo byali binatera okutuuka tugendera najje no mu tawuni bwayise waliwo omukyala wazikuulamu nno mugeziwo nalugjamu nembera yo wiiki ng'emu nze nenzirayo kusomero n'ensoma saddamu zikozesa ne sex nemuvaako paka yinamala okusoma kyakuyamba no somehow ye kyanyamba kati family planning ogitandika ddi family planning netandika family planning eyo nemanya mbu family planning kyakatekola bulungi nga kati awo nfumbiddwa kufumbirwa nzadde omwana wange olwo nga biri wabiviirako ddala ebyabasajja nga naye sabivaako naye era kale nga weeyiiya naye seeyiiza wangi nofumbirwa nenfumbirwa nfumbirwa omwami wange oyo saagikozesa family planning nga ndi mu bufumbo ngikozesezza nga nfuna olubuto nga nzaala omwana wange asooka wenzaala omwana wange asooka ntadde wali eri nalwala mangu nze endwala amangu mwana namulwairako wa myezi 3 nengamba yi tata ligase nga era we muyita ndwadde naye ebiva omwana ono akyali muto musajja yaŋŋamba tugenda ku family planning nga yakutekamu n'amaanyi yantekamu amaanyi kuba naye tayagala kuzaalazaala kati waŋŋamba ekyo nga tugenda ku ddwaliro lya gavumenti awo eryekanzize nga nsangayo musawo nga munnyonnyola musawo ng'asooka ankuba empiso eya famire yenasookerako empiso ya famire eyo teyampisa bulungi yampisaamu bubi empiso nga nkuba empiso nga empiso eyo ngirwalirako nnyo nga omwezi nguddiŋŋana mu mwezi nga ndolamu emirundi ng'ebiri n'omwezi ogwokubiri wengukwata nga nagwo nguddiŋŋana kati nga nzirayo ate ku ddwaliro nga nebuuza ku musawo omwebuuza kwamugamba musawo famire ng'eganya omubiri gwange nkoze ntya nga musawo angamba giremereko ejja kukola ki ejja kumanyiira nga nziramu ankuba empiso kati olwo emyezi 3 giweddeko azzeemu ankuba empiso endala era yakola kyekimu nenzirayo musawo nemugamba empisa egaanyi nze netamiddwa okulwala n'omusajja oluusi nawe olero bitegeera mwana kati nga tudda kuya amakerenda buno obukola 24 hours wetuddako obwo obukerenda bwansumbuwa oba simanyi kumira ddagala simanyi ng'obuyisa obwo batugamba bukola buli lunaku oba osazeewo bumira ssaawa 3 gwakiro obumira essaawa 3 naye nze nga mbwerabira
ngasoka nozuka kusaba 5 obwegala kwegata na musajja onolowozo nokajjukira okamira atawe ensobi je tukolaki nga ensobi banene ate ng'olumu mbwera abiro bumira kati kale nga ninga agamba wenkamira leero wemanyi mbutwinzo okwegata nti nze wemanga nayagala era nze mbastede nga mazo kamira ate kali n'emisawo ennaku nga 3 naye nga ndaba omubiri gukyuse indwala nzira mu period buli week nga ndaba obusayisayi nesategera mbeera kino era naye njagala agenda ku musikani nga manyi oba sitimu yange y'omunda yakyankalana nensuka nengenda ku ddwaliro ku facility nenebuuza ku musawo omusawo nangamba obuntu obwo bumira bubi nga musawo kitufu mbumira bubi kubanga nze mira lwenjagala nga bugenda kukozesa ensobi ofune n'olubuto lwetayagalidde kati oterera ddi ofuna ekituufu nga nzirayo ate kumpisa ey'empiso ey'emyezi 3 ebankuba empisa eyo nalwala omwezi ogwasooka naye oba wendwala omwezi ogwasooka nembera free naye ogwokubiri guneeno sigulwadde omwezi ogwokubiri gwolimu kati ogwokubiri saagulwala kati ndi mugwako nga 26 naye era sinakulaba mwezi ndwaddemu omulundi gumu naye ate bagamba si kirungi buli mwezi oba olina okulaki ogulwala so kati olinda kati ninda katulinde tulabe musawo ali wano agenda kutunyonnyola ampuliriza waliwo omuvubuka gwe twayogeddeko naye omuvubuka ono Gita Travis naye nno alina enteekateeka ze yeesunga Katonda nga muwadde omukyala. Yenze Gita Travis muviridde wanene kanzize resistant 2 nsonga ya family planning fenga abavubuka abobulenzi n'abasajja ensonga ya family planning tetutera nnyo kujetanira kubanga olw'ebintu ebyogerwa nti mukyala ayinza osirira amagi biki family planning esookulimitinga obutazaala notaddamu ddala kulabira ku mwana oba oli awo fenga abavubuka tubiwulira tukkiriza nti bituufu naye ate nga birinza okuba nga si bituufu so nze nganze bwe nafuna girlfriend wange ekyamazima twasooka nitubeera nga twegatta naye ne twali tukozesa kapiira naye ne tusalawo ntugamba oli awo nga wetukozesa ne family planning erinza okuba eddala lyetuteekako twasooka ne tukiteesaako nangamba ekyamazima tulinza okuzaala omwana nga tetwetegese oba oluusi nga kondom tetuzikozesa so n'agamba tubeere nga tufuna obuweke so nasooka n'akozesa obuweke naye ng'obuweke bumukosa bumuleetera emmeeme n'asesema so awo lwamala ne tusalawo tukozese family planning so family planning eyo gye tukozesa ya myezi 3 gyerinnya ndeerabiddemu bamukuba kayiso ku mukono so gye tukozesa naye nga tuli safe kati ne family planning eyo kubanga ezenga etuyamba ate nga sigiramu buzibu bwonna abasawo bakitwanguyiza ate bongera okukitusomesa obulungi nga tuli babiri so nze ne girlfriend wange tuplaninga okufuna abaana 5 naye buli mwana twagala buli mwana aweze emyaka nga 5 ku 6 tuleke tumuzeeko wali twagala nnyo kuzaala abaana kumukumu twagala tubeere nga tufunawo space omwana abeere nga asobola ositula munneewe oba nga asobola okumutwala ku ssomero ekyamazima tusuubira okufuna omwana waffe asooka mu myaka nga 3 mu maaso si kati myaka nga 2 mu maaso kubanga njagala omwana w'abendi mujeyo mu butongole ate njagala tugende ne mu kanisa batugatte nsobola okuwa abaana bange foundation ennungi kyensuubira kyasuubira praise naye kamukuwerumu kati ate yalina byakunyonnyola naye nze praise ne mufumbo nina emyaka 23 era nina abaana 2 bwe boogera ku family planning nze nkitegeera nga okuwa amabanga abaana entegeka y'ezzadde kati nze banteekamu ak'omu mukono ka myaka 5 nze okugenda ku family planning nazaala omwana ku myaka 17 omwana bwe yaweza emyezi 7 nga siri family planning yonna nenfuna olubuto omwami yali ensonga eyandetera ofuna olubuto yali tayagala ku family planning nabyo mugambako naye nga
tayagala mukwano gwange nantwala ew'omusawo nembinyonyolamu omusawo nawe yali mukwano gwange teyankaluubiriza nti oba nsabe sente nti obakole kuba emyaka egyo gyali mito nampa obuweke nangamba buno obuweke ojja kumira kaweke kamu nenkamira nenzire waka nembeerawo kati newayita emyezi 2 kitundu nga ndi awo ndaba olubuto terukula siwulira feeling yonna nti lubuto naye nga sigenda mu nsonga era kati wejjawera emyezi 3 nga ndi waka nga neebase budde bwa kiro nempulira nga genza mu nsonga nga bulijjo naye ng'omusaayi mungi ku makya nagenda okunaaba naye ng'omusaayi ogumva si gwa nsonga ndowooza ng'olubuto awo weeruvaamu byafulumanga nga bitole naye byannuma nga bwenzirukana kati bwe nawona nengamba nedda sijja kuddamu ate kufuna lubuto ate nzire mundu gyemu kuba kye nakola kyali kibi mu Bwakatonda era nengenda mu ddwaliro neninnyonnyola omusawo nambuuza oyagala ya myaka emeka era nanteekamu ya myaka 3 emyaka 3 wejjagwayo saagimalayo we nawezaako emyaka 2 omwana wange najja amazzi najja omuliro era natawana naye nnyo nemutwala ekiruddu gye yawonera kati we twava ekiruddu nenga omwana nga wadde agenda kufa sigazi nga siina mwana konsi family planning nenjijjamu tewayita na myezi 2 nga mpulira ndingala olubuto nengenda mu ddwaliro nenekebeza ne bangamba oli lubuto yeyo omwana owokubiri gwe nnina era kati wa myaka 3 sinamuzaako kubanga kye nali njagala nakifuna ate ne mukama nakinkola nasooka mulenzi nenzizaako muwala omwama awo namugamba nti njagala family planning ndowooza naye yali amaze okulaba nga bw'omwanya abasajja abeera bakyatya kuba we namugamba nakkiriza family planning nateekamu ya myaka 5 era ey'okumukono era kati naakagitambuzaako emyaka 2 siina buzibu bwonna n'olwekyo ng'amaliriza ngamba abaama abali eyo abakyala mubakkiriza okugenda ku family planning ate n'abakyala abawuliriza oba ogenda ku family planning sooka ogende w'omusawo kiriniki gyeziri sigaana gyeziri nabo babeera basawo naye sooka ogende mu ddwaliro akusomese tomala gagende eri mbunze kuba owa kiriniki ye woona ogendayo nti njagala family planning akubuuza oyagala family planning kikaaki n'ogamba nti bweti yakuteekamu obutesi nga tamaze kugamba oba biki oba biki bubaka bw'abavubuka ndowooza abavubuka banaabo mubulira ate nammwe abantu abalala ffenna obubaka butukolako mu ngeri y'emu nenjagala kujjukiza nti bw'oba olina momo ku ssimu yo olina amaanyi okukola ebisingawo amaanyi okusasula ekintu kyonna wonna wooli essaawa yonna olina amaanyi okufuna looni ey'amangu oba okutopinga ku ssente ng'olina ssente ezimala okusasula era obeera n'amaanyi n'okuinvestinga ssente otandikira ku 10 n'okungulayo akasente aka buli lunaku nyiga *155# oba kozesa app ya momo ofuna amaanyi okusasula okwewola okuinvestinga n'okukola ebisingawo ebyannaggwano ng'olina momo efugibwa banka Uganda enkulu njagala kujjukiza nti Kyaddondo CBS Posta Sacco naye kugamba nti Sacco migabo wegulira emigabo mu Kyaddondo CBS Posta Sacco nga Ssekinomu obanga muli kibiina eky'obwegasi oba abenju mwefunire muyinge kuba musiga nsimbi ab'omulembe omutebi nga musasula emigabo sente zibakolera ensimbi ate endala munyumirwe okutuusa mu bukadde bwammwe nga sente zizaala sente bakubire ku nooti 752 bakubire ku nooti 757 22 53 nooti oba nooti 778 nooti 3 nooti 282 oba jangu wano ku Masengere ogenda okubasanga abakyaddondo Posta Sacco ebintu binyume. Tabula Properties Limited Company batunda mayumba n'ettaka lya byapati bya bwannannyini estates balina nnyingi Gombe Wakiso Town Estate Hoima Road balina $445 New Kikuji Kachiri Town Estate balina Hoima Road $16,200 Gobero Lutisi Estate kilomita okuva ku Main Road $16,000 Bukarange Estate Hoima Road mita 5 okuva ku Main Road $30,000 na mayumba Kasanga kilomita okuva ku Main Road $7,800 Bombo Town $16,000 Gayaza Busukuma kilomita 2 okuva ku Main Road bali $25,000 masanyalazi n'amazzi weebiri ebbeeyi ejja mu nsawo yogende nasana ku masitowa weekwate polotiyo mu bwangu bw'ekitalo ne bakubira essimu eri noti 7 noti emu 9 munya 2 noti ne 3 oba noti 7 noti emu noti 5 nya 6 nyanya ojja kumanya ebisingawo Civil Engineering ewenduge zezimu ku course banafa Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Mengo bakugamba nti bazirese
gwamaze P7 senior yokuna ane senior mukaga genda bakusomese ku mutendera ogwa certificate oba diploma mu masomo ago civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering, computer engineering, landscape design, plumbing, architecture, journalism, accountancy, business management, cooperatives and microfinance, digital animation, refrigeration and air conditioning, catering and tourism, fashion and design, tailoring, nursery teaching, statistics, cosmetology n'endala nyingi. Okuwandisa kugenda mu maaso kutendekero ekake Kamengo esimu ko bafunira eri noti musanvu noti mukaaga 223 223 oba noti musanvu mukaaga 362 171 ogenda kumanya bisingawo. Tumulamu katono tukomawo straight talk betuli nabo twogere kati. Ampuliriza Uganda Cranes ne Gine bamaze okuyingira ekisawe Nambole. Rajabu kana kulya ali wano atutwalirize abulango bubadde bungi. Naye musawo Christine nsaba wumba bubaka mudakiika nge mu kitundu eri abavubuka ku nsonga z'ekizaala gumba. Message yonna gyonna osobola kadde kaduse. Neyanza nnyo ssebo bannanga abatuyiza akadde katutwala ndiima tukutule mangu tuveewo nga tugenda ku birala. Abavubuka boogedde ensonga nnyingi nnyo zesijja kusobola kwogera zonna naye nga family planning eba nteekateeka gye tuyinza okuzaaliramu abaana baffe ne baba nga balya bulungi nga basoma bulungi era nga babeera bulungi. Okutuukiriza kino waliwo ebikozesebwa liba ddagala ery'ebika ery'enjawulo. Omuvubuka omu yayogeddeko ku emergency pill abavubuka abasinga bagikozesa bubi era bw'oba togitegeera togikozesa. Ono omuvubuka munnaffe yagambye nti ye yagimira agenda ku ssaawa ezo n'agenderawo naye yafuna olubuto. Emergency pill entuufu teekwa jimira nga tumaze okwegatta nekola mu budde bwayo obutuufu. Emergency bw'oba togitegeera bulungi genda ku ddwaliro omutabawo agikunnyonnyole bw'olina ogikozesa tomala gagula nga totegedde kyakkola. Waliwo empeke zino yazoogeddeko omuvubuka n'agamba yazimira ne zimutawaanya nga buli kaseera tavaamu. Kyava ku ngeri gye yali ng'azimiramu. Bwe lw'ozimira ng'ozoosa zireeta okubeera ng'olwala nga tovaamu. Mira mu budde bwe bakugambye omwami bw'aba waali oba taliiwo oteekwa okuzimira zisobole okugamba n'abaana obutataggi mu budde. Twayogeddeko ku empiso yagyogeddeko abamu bagambye nti bwe nagifuna omwezi ogwasooka natonyeza omusaayi. Ekyo kibeerawo ng'obusimu obuli mu mpiso eyo tebunnaba kutereera kukwatagana na wa mubiri, naye bw'emala okutereera n'ekwatagana n'omubiri eba ekola bulungi nnyo. Ate olwetuuka ng'ate ekusibye bw'ekusiba ate nawo si bulwadde olw'ensonga nti ky'olina okufulumya buli mwezi olw'okuba nti obulamu babugamba ne babuteekamu eddagala nti tewali kuzaala. N'olwekyo tewali nsonga n'emu eba yateekeddwa ekukkirizisa okulwala. N'olwekyo ky'ogenda okulwala kiba tekiriiyo era temweraliikiriranga nti oba omusaayi gwekuŋŋaanyizza guba teguliiyo era tukitwala nti si bulwadde. Ekyo nakyo tukigumire. Bwe tugenda ku mpeke zino oba wakazimira oba empiso oluusi owulira nga ayagala okusesema oba omutwe gukulumirira naye olw'okuba nti eba tebinnamanyiira mubiri ekyo kiba kijja kuvaawo mu budde bwakyo. Kaakati ensonga gye njagala okumaliza nayo ssebo nnyamba njogere ku kino. Bwe tuba nga tukozesa family planning abatiini n'abakyala batugamba nti bitta amagi. Tebitta magi wabula eddagala eriri muno mu bintu bye tukozesa ligamba bugambi n'abaana nti tasumulula eggi naye ng'amagi gabaayo nga malamu era bw'olivaako amagi ago gatuuka ekiseera ne gafuluma n'ojja n'ozaala amagi go gaba tegafudde. Akadde kantwala ndima ebyokwogera mbadde na bingi naye njagala nsiibule ab'eddwaliro lyange gye nkolera Tikalwese Center awo mu Kitanda mu Gombe division. Nti bannange mbalamusiza komite yange njagala nnyo ntera okubeerako eyo munoonye mbasomesa ebya family planning. Toyanziza nnyo. Nasiwa omwami wo yaani? Mwami wange amuyita Kasirivu Ronald. Program bwetu bwetambudde tugenze mu mupiira nze Kalule Lameka.